Omulungi alaba Kes TV n'olunaku olwaleero tukomyewo tukyagenda maaso n'emboozi yaffe ekwata ku tarehe 6 Major Charles Kabona azza kitunnyonnyola nga lwe lunaku lwe baatandika olutalo be yali emmanduso y'olutalo olwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza. Tukyagenda maaso n'emboozi eno era nga nsuubira munnaffe ali eyo oyigamu bingi. Tusanyusa okulaba n'olunaku olwaleero. Major nsaba otubuulireko katono omuntu okuyingira mu magye baffe batugambanga eddanga bw'okuyingira mu magye olina okuba nga olina amaanyi okukuba emmundu naye kati ndaba mu magye mulimu baddokita mulimu abazimbi mwazimbye ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe enguudo mu Kampala amatiribona kati okugenda kyavaawo kiri nti bwe mba sirina biwandiiko nnyingira kati olina kuba tubuulire enteekateeka okuyingira UPDF kyetaagisa ki nange munnamawulire ndi wano nga njagala okuyingira UPDF nzikirizibwa kyenjagala abalabi bate webale nnyo ekyokusooka nkugambye nti amagye gaffe gajja into existence from the constitution kati oba ogenda constitution yaffe mu article 208 ne 209 of our constitution of 1995 eyogera ku the nature and the character of UPDF egamba Uganda ejja kubeera n'amagye gayitibwa UPDF Uganda People's Defence Forces. Ekyokusooka gali non-partisan kimu ekyo tigagwira side emu we protect everybody in this country. Oba okuba essimu saawa munaana ogamba wano waliko ekizibu sigenda kubuuza olwa pate ki sigenda kubuuza olwa ddiini ki naye I make sure nyinforminga bakama bange waliko ekizibu in this place because we protect everybody. That's our cardinal role and responsibility. Ekyokubiri tuga patriotic mbadde ngamba ku nature of UPDF awo non-partisan patriotic agaagala eggwanga lyabwe nina kubaamu ba mwoyo gwa ggwanga kikulu nnyo. Ekyokusatu productive okusingira ddala mu biseera nga si bya lutalo amagye tegabeerawo gali idle gategana kigakola. That's why you see we are involved in productive ventures. Ekyokuna nga gali pan-Africanist amagye agayinza kuweereza Africa wabeerako any need kati ngobanga oyingira amagye ga UPDF ngo okitegeera you are supposed to patriotic ne pan-Africanist ojja kuweereza Africa yonna ate tujja kulaba Somalia abantu nga bafa babasalako bulago gwe n'otuula wano kati kyolabira Uganda yagenda mu Somalia yagenda mu Sudani egenze mu other countries Equatorial Guinea kubanga tuli pan-Africanist force. Ekyokuna productive nkugambye tuli productive tuli mu very many sectors tuli mu infrastructure oyogedde ku Entebbe you see Entebbe mbadde ndaba ne n'abakulembeze ab'obufuzi bangi nga bagamba UPDF ekyekoze ku building airport it was a great work kubanga ba building nga bakolesa ensimbi ntono. That's number one. Ne bakola omulimu mulungi ate ne baba ready kuguhanding over during the time frame mu budde kikulu nnyo. Tugamba tulina professional amagye gali professional kitegeeza tujja kubanga tulina abantu abalina obuyigirize kuva mu departments nyingi tulina professionals nyingi. Njagala kugamba nti omulabi waffe tuwaliko sector mu ggwanga lino where UPDF can't deliver and succeed. Nobo gamba sawa zino mwagala ba doctors we have the best doctors kubanga baba trainingira mu universities oba Makerere oba UCU all universities nebweru nebajja ntubatwala kati we have the cream out of the best in this country in UPDF. Therefore we have been recruiting abaana abayina obuyigirize obuli obwawagulu nnyo mu ggwanga. Ekisembayo nalusose nakyo nga tulina amagye agali disciplined nyogera ku character UPDF. UPDF will be a disciplined force. Ekirala UPDF is supposed to be subjective to civilian authority. Tuli wansi w'omuntu wa bulijjo. Ebyo nebinjogeddeko bino byonna tibyaliko kati omuntu kuyingira amagye. Before I conclude on that point twagala obeera oyinako ki. The qualifications
ziyinza kujja nga zikyuka mpolampola but waliko ezitayinza kukyuka. For example, obutuba nga tugenda kuyingira amagye basooka ne bateeka information mu media ne balanga because history yaffe egamba amagye galiko mu myaka ey'edda tigali national in character but UPDF eri national in character. It's one of the characters of UPDF. It's supposed to be national. Kulaba buli kitundu mu ggwanga kiri presented. Kati mu kitundu mu ggwanga wano kiri presented mu UPDF tina ambassadors mu UPDF. Nga tuwandiika how do we achieve this one of being national in character? To making sure nga tugenda buli every district tugamba enaku 5 omwezi guno tujja kubeera Iganga. Enaku 8 tujja kubeera Jinja. UPDF forming teams ezigenda mu every district mu this country after explaining on the qualifications mu media abakulembeze abamagye ba PIOs ba spokesperson bagenda mu radio no media ne ba information about the qualification. Kitegeeza ki kibanga kyaga buli omu afune chance y'okuyingira amagye kubanga amagye agedda ekyo tikyaliko amagye agedda tigali national in character gali magye gasavinga interest of a particular group of people from a particular region. Kati nga bagenda kuwandika amagye gaabwe bagenda mu kitundu kimu ne bawandika amagye ne bayingiza amagye. Kano sanga kitundu ekirala oba the other regions don't have the opportunity z'okuyingira amagye and amagye supposed to be in national in character. Kati ekyo UPDF tekirina kubanga UPDF ewandika mu ggwanga lyonna. Kati ojja kusanga mu UPDF buli omu ne every district in this country are mu UPDF. We also give the quota system. We do it on the quota system. Kugamba eno district twagala abantu 8 ate eno twagala abantu 10 eno twagala abantu 30. Oyiza kugamba ati kulwaki bano mu mwatu abantu 8 tubanga tubesinga on the population of that area. Na ekikulu nnyo qualifications ziyinza kubanga zishuka sometimes. Kyembadde ngamba basooka ne bateeka mu mawulire ne bagamba the qualifications of that recruitment because leadership etuula waggulu y'amagye negamba twagala bano na bano kuyingira amagye basing on the gaps. Abalala abantu balitayalinga, that's one. Abalala bafa, abalala ba aging myaka. Therefore there is a need to bring in a new blood. Na ekikulu there is specific qualifications ezo tuzinza kuchanginga in any recruitment in UPDF. Ebitumiza kuchuka or professional you can even reach 30 years because a professional person spends more years in education. But you must be a Ugandan, that's number one. You come with a national ID. Actually, that's why they can't change it. That's why I'm commenting about that one. You must be above 18 years. We can't take somebody who is below 18 years. It's criminal, by the way. It's not allowed. Amwana muto. It becomes child labor. Echirara, echempisa. You are supposed to be disciplined. Ekitinza kuchuka ekyo. That's why tukugamba jangule ebaluwa ya LC1 lete ebaluwa ya giso abantu abakutegeera ebitumiza kuchuka ebyo ekya discipline mu UPDF tubanza kutuusaako nkimanyi even if it is 10 years from today. Ekirala you must be physically ekyobulamu obulamu bwo oteekwa kubanga olina obulamu bulungi nga tuli mulwadde kubanga we take you for a military training, a rigorous military training ate nga y'amaanyi kati ezo tizinza kuchuka. Naye ebya paper sometimes banza gamba this recruitment twagala scientists ekigamba ekisimanyi but that one is called banza gamba twagala senior 6 and above oba twagala different professionals but ezo conditions zinyogedde kwezo ezo nobanga walina PhD in medicine you must have them all together obato zirina toyingira ezo must. Embozi yaffe bwetyo bwegenze ekwatagana n'amenula ga Uganda. Meja kabana atunyonyodde ku bintu ebyenjawulo omuntu byetaagisa kubeera mu gye lya UPDF n'ensonga endala nga bw'oziwulidde awo wennyini we tugenda okukoma ate mu kitundu ekyala agenda kuba atubuulira kye tunaaba tulaba olunaku olw'enkya agenda kuba atubuulira ku bikujjuko ebikulembera olunaku olwa tarehe 6 olwo nno nga lwe lubeerawo buli lunaku z'omwezi ziba 6 omwezi ogwokubiri nga lwe lunaku lwe basooka okufulumya essasi ng'amagye agafulanasa nga bwe gaali gayitibwa mu biseera ebyo. Twegatteko n'olunaku olw'enkya. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agale.